sasa ibintu ebitulina era biva mu ssente ebiyamba Uganda. Kati kaweefugaliwo sooka wakuliza Uganda mutiko yeegaanidda ku ntiko ng'abantu bamubeera mu n'abantu basabasatu bali bulungi omutama lwangu mwakitamiba kugenda mu maaso abasinga mujjukira abaaliwo edda nti abagagga abasinga baavanga mu byalo tebalinaga mu kibuga. Abagagga ababeeranga mu byalo baali mu emwanyi n'amato baatuganga mu kibuga era mujjukira nti abantu babeeranga mu kibuga ate emmere n'okowole ebyaliolamu mu byalo ebyalo byaffe byabikose matongo obwavu bwansonga naye kasookanga mwanyi tekibetandika abantu batandise okufuna ku ssente abantu bazzeemu okulaba ekitiibwa obwakubuzaekitaala ekintu ekira tukibalira Ssaabasajja myaka 3 mu kyatukolera. Basaabagiramo ebyo nabikolebwa naye gavumenti ya Ssaabasajja tusobola kumusoma. Gavumenti ya Ssaabasajja yiye buyinza ssente ezisinga ziva mu buweebwa abantu ba Ssaabasajja abawangalira amasaza ago 18 agali mu Uganda ne 18 agali ebyerwa Buganda. Katujaguza ogwenda emyaka 3 nga Ssaabasajja nibigazula maaso gamu nabasaba kawulekaleero naffe tutandika okukwatira wamu kwatitakuba naffe era naffe ng'essaza tuwaayo obulwala olujja ekifo kyaffe mu Buganda lwali essaza eryasookera lyeriyewe era ng'essaza Ssaabasajja yanjira nnyo Ssaabasajja kubanga essaza lyokka lyasobola okuwangalira ogasinasula munaagaliyo kale basebo ne banyabo tujja kuba tukola kaweefube ginaalabika era tujja kuba tusonda ssente z'obwalubu nga tuyita mu malembelembe malembelembe gaffe egamba mangalalabika mumiko Robert Mukiiri yakuleetera eddendero lya Northern Independence yakuba bategesaa omumyuka n'abatamukiiri akulembera eddendero lya South West England omumyuka Godfrey Ssersonge kulembera Ssaabasajja Kabaka amaaso mwogi era tayitula maaso g'ebibwamwere muffe tulina mulembera emukumbulembera tukiyaga ate ebakwa Ssaabasajja omumyuka atwala ebyendero bya Manchester kale biri wakati era tulina n'ebyendero ebimyuka mu kaseera fulala Reverend Situ yatwala ebyendero bya Scotland omulimu guno gwe tutandika oba kugenda maaso kubanga ofuwata abadde agukola era nebyakukola oba okukola okulwala twagala mutwegatteko yange ssente zino nga webaliyidde tezigenda mu nsawo y'Abwakabaka tezigenda mu kukola bitulina zigenda kuyamba bantu baffe naffe tubeere nga tusajja tafaali okukulaakulanya abantu baffe n'okulaba nga embeera z'abantu abawanga mu Uganda zongera okuterera obukuba obulungi. Basebonera nyabo mu mwezi guno gujja gw'omutunda kuba December 27 tujja kuba n'ettabanguka wayo okusoose twaliko wano olukiiko gatta abantu ba Ssaabasajja bonna abawangala kuzinga tunasola by'ebitalina tulinako amasaza asatu sobola okukubiriza amasaza
wano tulina essagale mwaliwo agayitibwa musagale kampawulo musengeebabude buganda ekantukire ko twali essagale kampawulo wano tulina essagale nga kerenazanaya nga mulimu amabeerere gatambula abanyuka bakulembera tulinamunetezaga nti nga musagale kampawulo kakati so isagala febyo ebyabikenaya nesaza eryasikande nga litwaliramu sikande ebyotona era nesaza ebyakulatelarena zikwatiramu jamanirera nensinageriobwongo abasoma gyokulafe abatakamirere amuzimanyese era tujja kuba twegatira wamu naye nga twafuna okusana tukitigana abantu baboneka kujja nga tuleka kubeera erimontoni ebirenderero yokukolera tujja kutandika makumi asatu mpaka makumi asatu tujja kuba lunaku bafuna kwogerako okuva ebibajjajja manye enguudo mulina nibabajjajja okubuuza bajjajja era abajjajja kujewabuuza ebibuuzo bajja okusooka ku lwokutaano makumi asatu era tujja kumala omukyala kanduku olwekitiibwa mulamuzi kisaakye mumanyi okuwe mu mateeka yesala okusanga naganti okuntiwabali nafuna mwezi ajja kujja wano naye bingire byamateeka nga kuogerera byonna omulamu okufuukamukiwanyena watugulebya olwokutano bantukozenga twabere nkasaba mukono muso genda muleokosautaano kakasawa kumirani kakasawa muyakamu mujje mubeewo omuzera gyebyamu wabuuze emiremagagatiwa era nabo okusakulani lwomukaaga kumirania era tukabera mu Uganda n'ukabako tujja kutandika saa mukaaga tujja kuba kusigira mu kisomo gyabyakulemu sakumi tulemu ku kumi n'emu tujja kuba n'ekyeggulo makete n'amazi nakujja kuba makete ebyokulya nebikira bijja kuba kitugero era n'amazina gajja kuba ogera tujja kuba kutonogala naye nga tusuubira abantu abakulu abantu tekira bakakasa naye nga bakakasibwa Uganda n'omunsi abalala bajja kuliramu n'abalala gavumenti ekutegeeza nti bakakasira kiro bajja kulira abaminisita n'abalala basaba wenyini titulitulwa okukamulizenga mutano koka mukiikotano gaffe jabigabigaani era nekulwokutaano waliwawe nobatuusi olwogendo yatutera sekta omwandisi abatesitesa olwokutegeeza bakitugamba nti weretero kasente kulwokutano nange ebya ndokubawo abakulira kusina kugira kwawe ndokubayo okutakasikawo tujja kuwulikana lwasambe nga 15 tujja kuba era lukungaana lw'abavubuka tubasaba abavubuka mubasabe bajje abavubuka basisinkane boogere tubalabe ebirayiro okuyamba Uganda okugala mu maaso si ekyo kyokka naye n'okulaba nga tubayiriza ennyo okuyamba abavubuka mubakakasa tetugenda paka kwogera Luganda mugajje mugamba ajjakutera ate basinga nebakukabanaabo era befuna okulamamizibwa obakubu okukakubamu ne bannaabo womuwobenyi n'okukubobabi bannange ndowooza n'ebigambo ebyo bituuze nga bwetutemanya nga ntiramu kwebaza nnyo Isirayiri n'abakulembera olw'okutusembezanga olw'okwagala Obuganda ate n'okubiriza Uganda
yebaza nnyo Katonda Katonda mwebale nnyo mwebale ddala era bwe tubayitanga mugirenga basatu ate temukowanga n'ebigambo